أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah tabaraka wa taala akyatuwadde omukisa okubeerako mu bifo by'omujjana, kubanga bw'otula mu kifo nga bajjukanya ku Allah na mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiba kifo mu bifo by'omujjana. Kuno ku nsi mulimu ebifo by'omujjana bibiri. Mu nsi muno mulimu ebifo by'omujjana bibiri. Ekifo ekisooka ye Rawda eri Madina, masjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma baina bayti wa minbari rawda min riyadil janna. Yatugamba sallallahu alaihi wasallam, wakati w'ennyumba yange ne mimbali yange kafo mu bifo by'omujjana. Kali masjidi ya Nabi Madina, katonotono si kanene, si masjidi yonna, mulimu kafo kali wakati wa mimbali ne nyumba ye. Era bamanyi ne balaga lwaki kafo mu bifo by'omujjana yayitangawo nnyo. Ennyumba ya Nabbi eri ku left nga wali mimbali eriwa, awo yayitangawo nnyo. Akafo kayitamu ennyo ne kazitowa. Ene wala yalwangawo okugendayo, kubanga ku nnyumba ye kwaliko omulyango guconnectinga ku masjid, nga bajja okusaaza waayita bwamala n'addayo, akafo ne kazitowa. Ogwendanga muwumula hijja, gamba instructor wakulembedde nti nnyinda mu Rawda, otuukewo osaleera akabbiri osabe. Bw'okatulamu obaliwa nti otudde mujjana. Akafo ak'okubiri ko tekali mu kifo kimu, kajjulukuka, kubanga akafo k'e Madina ko kali mu kifo eki, naye akafo ak'okubiri kasoloka wansi w'omuti, mu mmotoka, mu nnyumba y'omuntu, mu classroom, mu holo, mu masjid, kasita kibanga we mutudde musoma bigambo bya Allah tabaraka wa taala ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaba kafo mu bifo by'omujjana. Kati yagala okulabikirako omujjana ku qiyama, osookanga n'olabikirako ko omujjana ku duniya, olinnyisa emikisa okufuna eri. Emikisa gijjira mulayini nga nawe mwoli. Tebuyinza kukyakuma kye ne bakugamba nti kati kyeyune ye kapiteeni wa Uganda Cranes ey'omupiira, tekisoboka. Ne bwe guba mukisa gutya, wansi layini mwali. Era agenda ofuna oba kapiteeni oba ttiimu y'eggwanga ateekeddwa okuba nga ali mu club ng'asamba, kubanga omukisa gujjira mu layini mwoli. N'abanaafuna ejjana ku kiyama balina ogirabikamu ennyo wano, mu ddalasa y'egindi, mu ddalasa y'egindi, mu ddalasa y'egindi, mu ddalasa y'egindi. Tusaba Allah atukumire mu bifo bino mpaka lw'anaatutwala. Ensonga ey'okubiri nga situnagenda mu kitabo lwe lusooka omwaka. Ffenna wano nga bwe tutudde tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamalangako omwaka n'ayingira omupya. Si gumu si ebiri, era yafa alina emyaka 63 egy'obukulu. Waba kubanga waliyo enneeyisa yonna ey'obusiraamu ey'okumalako omwaka, yandibadde agituyigiriza sallallahu alaihi wasallam. Oba edduwa ti eno omwaka bwe guggwako soma eno, oba saleera kabbiri, oba tewali kye yatuyigirizayo wadde edduwa. Amakulu okumalako omwaka n'okuyingira omupya
tebirina makulu tobiwanga makulu noddaawo nobeera ku bunkenke ebula eddakiika 5 ebula 4 3 2 1 endulu neeraya abadan ebyalina amakulu yabiwa obudde sallallahu alaihi wasallam buli kyonna ekyalina amakulu yakiwa obudde byataawa budde tobiwanga obudde tulifena byataawa budde tebyalina makulu ate mwana tulekawo byeyawa obudde netubemwolera mubyataawa budde netubeera okwo olusooka omwaka ekiggula mwaka ate nga kyekiguggula bateekateeka ekivulu nga bagenda kuggaliramu omwaka omukadde baggulewo omupya baggalawo omwaka omukadde nga bali mu kujooga Allah ne bayingira omupya nga bali mu kumujooga avuuka abato basinkana abaana ab'obuwala bambadde bukete ne batamiirukuka ne bakunkumuka omuziki ne baggalawo omwaka omukadde nga bamujooga ne bayingira omupya nga bamukola ki nga bajooga baguggalira era ne baguggula kale tukubiza abavuka baffe nti ebyo si byaffe inshallah tabaraka wataala katugende mu kitabu kyaffe al-kabair ekya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi rahmatan wasa nga tulimu baabu al-hath ala ukhuwati al-islam omulyango gwogera ogutukubiriza okutusesira ku luganda lw'obusiramu oluganda lw'obusiramu okumanya oluganda lw'obusiraamu lwasukka bwe yatuuka e Madiina sallallahu alayhi wasallama kyeyasookerako akha baina almuhajirin wal ansar yayunga oluganda wakati w'abali basenguse n'ababataasa ab'e Madiina akha baina almuhajirin wal ansar twalaba nti ku mulundi guno bannaffe abateekera ddaluso eno ife nze nammwe tugenda kutunuulira nnyo ekigambo nabbi kye yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti almuslimu akhul muslim omusiraamu muganda wa musiraamu munne ne tugamba nti yakiteeka waggulu bw'ati nga subheading wansi nassaayo ebikuuma kiri wansi n'agenda ng'amenya ensonga ezikuuma akantu kali ezisoba 20 teyazimenya mu hadisi emu endala ziri mu Quran endala ziri mu ahadith ate nga zanjawulo era oluganda lwaffe olw'obusiraamu luyiise ne luggwawo lwonna kugaana kuuma bino wammanga ffe tufa kaliikoka almusilimu akhul muslim omusiraamu muganda wa musiraamu nakwe ko tukatereeza mu njogera bino ebijja wammanga bibikuuma kali kati bw'okuva etwale mu kuuma bino kali kafu kyolaba omusiraamu atagala kuba munne salaamu kyokka nga bonna balina ebirevu bonna balina ekirevu n'engoye ziri waggulu tayagala mumuwa salaamu owemwononefu kulwaki waliwo wano wammanga bitakuuma kali tekakuumika ate kambabbireko eddiini yaffe ennyangu nnyo mu theory ne practical part yey'omutawana wano wallahi mugumikirize ng'omusiba tegunnakuba hati olaba noyo yennyini abitusomera bannange sabbulu bwe gumukuba naye ayayinjebuka bulyenjebusi practical part yesinga okuba enzibu mu theory wano byanguwa seeka nabisoma mu kutuba mu jjuma ne biwooma nnyo wallahi Allah ageze mukkirize kadaru linda theory linda practicals practical hatta min as-salaf salihin nabatusaka balongoofu babanga banywevu mu theory ne practical salla tunyweze nga practical pepe etuuse practical nti bino byadde otugamba nti ng'ofiiriddwa gumiikiriza tokuba biwoobe kati wooyo afudde tulageeko
byobadde otugamba nti Allah baleta omusiba guma edduuka lyo lyonna liyidde libaddemu akawumbi ka ssente liweddewo kakati tubuulire tulaga obugumiikiriza ebiseera ebisinga practical part yesinga obuzibu theory asinga omwangu theory bimwogera bwogezawo ne mwogera ne munyonyola ne tuddayo eka linda pepa ya practical onoowulira embaga salla atunyweze bannange fenna nno n'oyo omusajja abibagamba tulowooza mbu ali bulungi munafu kwerwanako bwerwanyi mwanange practical zinzibu kapepa ka practical wano ebisigadde byonna osoma n'ensi yonna egamba nti wallahi omusajja asomye naye practicals gwe kenyini yabitusomesa nga bikutuuseeko ebigezo bijja fenna Allah n'atugezesa katugende mu kitabo tulabe insha Allah olwali we tugenda okutambula naam bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillah thumma assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا وأشار إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا إن حديث يقول تواجد سيكو إذاكو أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس إنزل خيبر akatundu kebeta Khaybar wafubutuka sahabu naitibwa Abi Huraira obuzaali Abdurrahman bin Sakhar ad-Daws ava Khaybar natuukawo Khaybar wakati we Madina ne Khaybar walinga Kampala jinja distance ne Khaybar mantiqa ziraiya saza lya bulimi balimi era mugazi watu Khaybar bwe twagenda ottabaala balaba abaaliyo batutawaanya nnyo kubanga bali mu plantations mu masamba ag'entende ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basajja be bamanyi kulwanira mu desert open space era Khaybar twafuna obuzibu bw'amaanyi n'abasajja abo olutalo ne lwali luganye kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basajja be bamanyi okulwana mu kifo nga kiggule kiti desert yalaba biganye n'alagira bateeme emiti gy'entende gike ku ttaka basooke bakiryalinga eriya yonna ne batema amasamba ne gaka ku ttaka kati weerabira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina abalabe abannanfuusi jjukira munnanfuusi abamunno aba close naawe ne batandika okutambuza amawulire mu kampu mu balwanyi oyo kati oyo nabbi wa Allah kikaaki emmere y'abantu agitemi abaana abakadde bagenda kulyaki ffe tugenda kuddayo Madiina enkya mulaba omusajja oyo Muhammad oyo otimuuti emmere y'abantu ekigambo ekyo nabbi ne kimutuukako ti abasajja bali muno batambuza propaganda era bagamba babuusabuusa obwa nabbi bwo emmere y'abantu ogitemi kati nabbi kikaaki amasamba ekigambo ekyo ne kimukuba omutima sallallahu alaihi wasallam Allah n'amunyweza
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. emitende gyotemye ne gika ku ttaka ma qata'tum min liina alliina ziti y'entende aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha waliwo gyasigala giyimiridde kubanga tibyali kutema speed temisula gimalawo egimu gyagula ginnaajo ne gigibikka gyotemye ne gigwa negisigaddewo byonna obikoze ku buyinza bwani nva kwabo aboononefu. Yali atidde nti wayo musajja alina poyinti fenkya tugenda kuddayo emmere tugitemye. Allah n'amunyweza ekikoze ku buyinza bwani olutalo nga lugenze mu wiiki lugambye obusajja butugwikiriza ne buttako ebusse ne buddayo mu masamba ne bigwikiriza abo batemyewo 7 ne buddayo masamba. Yamala kiriyalinga Eriya kasiya kiriyalinga n'akwata olutalo sallallahu alaihi wasallam. Essula yonna esinga kwogera ku lutalo lw'e Khaybar. Basically yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Yukhribuna buyutahum bi aydihim. Allah yakozesa ekigambo ky'ekyalo erinnya ly'ekyalo Khaybar yukhribu wa qara'a ba'd al-qurra yukharribuna buyutahum bi aydihim. Bwe yamala okiriyalinga space abasajja abalabe be bennyini be bayino n'ennyumba zaabwe abakozesa emikono gyabwe n'emikono gy'abakkiriza kubanga yamala okiriyalinga space ne batya ne batandika okukasuka envuumuulo. Nwana ya kikadde yadda ayimiridde ku nnyumba ye akasuka ejjinja berimisinga n'olimuddiza likuba ddirisa lye ani aba yonoonye ennyumba ye. Kibanga bweyimirira ku mmotoka yo n'otukuba amayinja ffe tugakuddiza gonoona kiki goba oyonoonye mmotoka yo kyavaga nti yukhribuuna buyutahum bi aidihim bayonoona ennyumba zaabwe nga bakozesa mikono gyabwe wa aidil mu'minin n'emikono gy'abakkiriza. Asooka kumyawo awawanvu nnyo natuukawo e Khaybar sigu musa 2 kyesigenda kwerabira Khaybar e katundu mwe twatuuka twali bayizi ba university ne baleeta emmere abagenyi baleetera emmere batugabula la ilaha emmere nga tewooma esula etudde. Kati yali atukulembedde n'atubuuza fena tuli bafirika ono Nigeria ono Senegal ono Uganda naye twajja kusoma irimu banaye tubongere emmere nti emmere ewoomye nnyo batwongere. Omusajja n'agamba nti twadde tukoze order muwendo gwennyini katuddeyo tufumbe. Nekitwala hours ne baleeta endala yonna bagiyiwa buyiyi nga temuli kawooma naako naye nga kampani yafumbye eri efumbye eno yonna ne bagiyiwa nga buli akwata kaga nti oba kyekyalya. Kampani yali efumbye eri yennyini yagamba mutwe mutu hours tuleeta endala ne baleeta yonna buli yakwatanga kamugumu 2 yaga nti kyali Khaybar. Naye kyenjagadde mu Khaybar awo we wasibuka emunyenye ya umma Abdurrahman bin Sakhar ad-Daws radiyallahu anhu arda. Era waliwo n'olutalo n'erimbo weeri mwe twaziika abajulizi baffe abafiire e Khaybar. Obanga ogenze osabanga instructor wo nakutwalako e Khaybar waliyo emisomo mingi ne aya ezimu zakira Khaybar n'ozisoma ng'oli ku site. Okusomera ku site aya weyakkira ogitegeera nnyo ekisusse todde na kugyerabira kujjako nga kiyagala tokimanyi. Abdurrahman bin Sakhar ad-Daws kamuveeko niye alina ebyokuyiga bingi ebimuliko. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama mu bimu ebikuuma oluganda lw'obusiraamu la tahasadu temukwatirwanga nansaalwa. Ensaalwa twaginnyonnyodde eggulo ne tulaba ne cause ne tulaba ne solution ebireeta ensaalwa natutya bwe tugenda ogyewala. Kirwadde kya mutawaana
buli kanako olina okukyejjanjaba bwe kituuka kufa abawalimu ne gujja bagira bwe kituuka kufa abawalimu omuwalimu buli kanaku olina okwerwanako ku nsalwa abawalimu banno buli kanaku olina okwerwanako ensalwa bwe kituuka ku bawalimu ensaala bwe yatuuka ku bawalimu nesikandi buleeki ne bassayo n'ekijinji bwemauka erimandi buleeki n'ekijinji ogijja waawo buli kanaku omuwalimu alina okwefaako ku kigambo ky'ensaala mbi nnyo ku muwalimu bahafidhu lquran abasomesa batula ku mizindaalo hafidhu lquran wotegerera nti nsaala ani asaze wetalawuya nti bwati ne bwati waapi otamanyi n'amakhariji gamulema sirika osobola okuba nga omanyiwo omukwata kubanga quran muujiza tewali agisoma yonna 1 ku 100 baali badda oyo amakhariji gamulema oyo ahkamu nuni sakina oyo alina problemu ne qalqala kubura oyo naawe kenyinyi olina problemu samweya mu quran muleke munno sirika toyogera gamba alhamdulillah allah ateke mubaraka ekyo ono gwokigamba agenda kukusunga era jjaga nti nsaba kisooka okuba nga kituufu alinamu problemu ey'amaanyi okusinda nga hafizu bwalina okuba ne sirika kyerekere kubanga ono gwogeno kigamba ye agendaga nti waapi oli kali akasajja kalina omusaafu gwakuno just nsaalwa sirika oba omanyi alina zallaat mu kusoma quran musinkani mugende nti wano ne wano ne wano wakutereeza nga muli babiri khalas ensaaba naye twaginyonyodde eggulo ekitundutundu kiwanvu la tahasadu wala tabaghadu ekimu ku bikuuma oluganda lw'obusiraamu obutanyiigagana allah ffe yatonda akimanyi nti gye mukuma okubeera ewamu gye mukuma okwenyiiza oyagala toyagala mulina okwenyiiza ekidako damu hadith وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا البغض okunyiiga oyo simuwa salaamu twanyigagana tajjanga kulaba mayiti yange tajjanga okunziika oba nga waliwo ebyo tutabaganya nga bwe twalaba ti innama almuminuuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum okunyigaganako kujja kubaawo niye okutabaganya okutabaganya kyekimu ku bikuuma oluganda lw'obusiraamu togananga okutabaganya waliwo yagamba banne nti nze okuntabaganya n'oyo nti pozi nga mulese mutume yekka yasobola okumpita n'entuula awo oli nambuuza kati nange mutume tumugjewa yafa namugamba nti kati kyembadde ntegeeza tekisoboka kati bakutume mutume omugjewa yagamba nti nze oyo gwe nsobola okuwulira abasigadde bonna ne booletaani sobola kutula n'oyo okutabaganya nedda sebo okunyiigagana tekujja kubulawo kyategeeza nti wala tabaghadu bwe mba munyiigaganye mutabaganye tuddewo oyega okulagana naye binadamu bagende nti okulagana na malayika abanadamu bakusobera anyiigagana ne munne n'agana okumusonyiwa oyo si malayika muntu asobya nga naye oba okolaki bw'oba yagala kukolagana n'ebitonde ebitasobya gamba allah akweze bamalayika abo mun'omwaka gugwa wali n'omulala nga talina kyakukoze n'eki ekyo nno kigenda ne mu luganda olw'omusaayi mu luganda olw'omusaayi nze ibula namuvaako kyokka yamuddako tombuulira kiki yannakuwaza wadde oza ibula malayika oyo muntu alina okunakuwaza oyo muntu alina kukola ki kunakuwaza gwe bwanga toyagala mwanadamu akunakuwaze yimuka ku tahajiri omugambe nze allah mpereza bamalayika bemba nkola nabo oba onoobasobola kubanga nabo gwe gate ogenda banakuwaza okole allah byatayagala kati malayika yekolera ki bwe luba luyi ogwa mu Atlantic Ocean lumu oyita wano wona mu bbanga mpaka eri mu America n'ogwa mu Atlantic Ocean
luyi lumu bwe ruti omwana Adamu ku bintu 10 bye mukolagana naye 7 agenda biso byakunyiize aterezeko 3 amakulu percentage enene eri mu kunakuwaza kiriza islah kyobula kyo yakitira ddala mu Quran ti innamal mu'minuna ikhwa abakiriza baluganda niyo dukuma fa aslihu baina akhawaykum kutabaganya kubanga luganda lulina okulumbibwa okunyigagana okukosangana okulyazaama nyangana islah togana nga mwana wange okutabaganya kigambo kikulu kinaza omutima okutabaganya kikulu kijjawo albughdu kyage nti wala tabaghadu islah wala tabaghadu temunyigagananga ne mutuka kuleveegana okutabaganya nga bwe nkugambye oli yagamba nti okujjako nga mulesaani mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjo tutabaganya amakulu mubiveeko tunamukulayo omuntu ana tumuleete wala tanajashu annajash yabangawo edda mu kugula n'okutunda baalinyisanga ebisale okulemesa omuguzi oba okukosa atunda kimu byakutunda naye ereka yali system nkadde guyinza okujja mwera kugula nga tayagala gwogule ku ye ekimiliyoni 12 babanga balina nga bumanyi nti oba bitomwagala mwinoowera busungu bwamwe ate ayagala gula polotiyo n'omugala ye miliyoni 4 kyokka nga ya 15 kibayitanga najish edda kyalinga kyamaanyi bawarabu nabbi n'akiwera kubanga kyali kitta oluganda lw'obusiraamu la tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu wakunu wala tadabaru atadaburu kiva mu dduburu wala tawallaw mudibirin okukyuka n'olengera munno ng'ajja n'okyuka n'oddayo eri sagala kuyisinganya naye nakuwa salaamu n'ogana ogiddamu n'okyuka n'otunula eri kiki tombulira shaitan okuba omuntu amabega musiraamu munno kijjawo omukwano kijjawo oluganda lw'obusiraamu wala tadabaru era byonna biva mu kuba nti oganye islah oganye okutabaganya kubanga abantu tebalinga nsozi mwana wange abantu tebalinga nsozi tezisisinkana niye omwana Adamu olina osisinkana tola nti ogeye tumwagala ne salaamu bwakuwa salaamu otunula eri one time busobola okukya ku makya nga yakujja mu mbeera gy'olimu ya imma sign oba kasimu kamu oba kasente nga yekka ayogera ekigambo eki kyoyo mumanyi mumuleke kati tolaba okutabaganya kujjawo ebyo byonna okunyigagana kwekuba emigongo bamule bano nayita eri ekimu ku bikoma oluganda lw'obusiraamu tokuba munno mugongo togana kumuddamu salaamu wakunu ibadallahi ikhwana olubeerera muwangaale mu nsi muno nga muli baddu ba Allah abooluganda mwegattira ku la ilaha illallah mwegattira ku aqida eya la ilaha illallah kalimati tawhid kigambo ky'okwawula Allah wakunu olubeerera mwenna mubeerenga baddu ba Allah baaki abooluganda ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لين دلا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ekimu kubita oluganda okutundira mu munno ng'atunda ekimu kubita oluganda okutundira mu munno ng'akola ki esimu kati ng'abantu abatunda wano atunda essimu no n'atunda ssimu n'oli ndi wano ne kasitoma essimu ngikuma 20,000 nga gwe gy'omuga nti nze yange ya 19 jangu wano ekiri haramu aba booda ali mu kulamuzo ono wali egindi ontwalirawo meka ebwayisa ti 2,000 amajangu ntwalire ku 5,000 kiri haramu linda kuba malirize bakkanye nti sijja kusobola kugula onsedde ngenze oliko omutwale kasitoma so si nti bakuserera bwereere jangu wano
kireeta okujjawo oluganda lw'obusiraamu kubanga ekimu bitabula abantu ze ssente. Essente zitira ddala omukwano, essente zitira ddala abantu abali bakwatagana, omukwano ne gufiira ddala lwa ssente. Mulemeseza ssente. Kyavudde agamba sallallahu alaihi wasallama mu bimu ku bikuuma oluganda lw'obusiraamu togezanga n'otundira mu lutunda lwa munno. Bakyamaliriza tebannakutula kyevaayo muveeko awo yakuseera. Ebyo nno biri nyumba ab'emmotoka. Kamabire ku baana bange bw'oba ogenda kugula emmotoka ng'essente zizo za ntuuyo kizibu ogigula olunaku lumu okugyako enzibe. Era abatunzi b'emmotoka bw'ogenda obagulako emmotoka nga ssente enzibe bakulaba anti olutuuka eno meka nti ate eri eno gye ntwala eno eza wano omala nakuddayo eka nodda enkeera ne muddamu ne mugyekebeja n'oddayo. Kati babuloka bakimanya nti waliwo haja ajjaawo naye tannakutula n'omuyindi. Bakuba essimu amajjangu oyo omuyindi muveeko akuseera. Emunka yennyini nagikufunidde eri gindi bassebo ekyo kiri haramu. Namugambye ono ngenda kumawo enkya budde bugenzi kange nempumulemu. Mukwano gwange yaŋŋamba mutunzi bwa mmotoka nti oli bw'ajja oggula emmotoka nga ssente yazibbye tumulaba kiki talina budde oba mumusedde ssente zimuluma mugireeyo mukube serefu mu nankani tekeko batule empya ngende eza wano oyinza n'otwala wiikisi 2 ate okutulanga wano omanyiwo ggwe si wakusaaga naye zo ez'okufuntula ogudde ku kikuti awo okudde ekiddiru n'okutula n'ogira oti oba zigenda zikole ki. Naye kiri haramu okutunda mu lutunda lwa muganda wo kubanga kitta oluganda lw'obusiraamu. Era kyekimu n'okwogereza munna akyayogereza mukyala ate oyingirawo. Allahu akbar walillahi mukyali baana bato munna okitegedde ayogereza mukyalo balabe oba famire nekkiriza ng'oyingirawo. Abamu ate baba bakyamu ayingira nawalaga nti omusajja mwavu mumwagaza ati mwagala muwa mwana wammwe omusajja omwavu. Munno bw'akimanyi oyo kizibu nnyo okuzzawo oluganda lw'obusiraamu akulaba nga missed call. Kubanga baana bange ebigambo bino bw'omala obyogera bitambula ne byetoolera bijja mutukako nti munno oli yatugamba mbu tolina ssente kyolaba twakuma omwana waffe ntumuwaye. Kasita okimanyanga nti munno ayogerezako oyo omwana omuwala muviireko ddala mube wala. Ne bw'omusanga salaamu emala genda fenna hatta okumanya ensonga eruma oli aganoga nti yandibadde omulala naye atali mukwano gwange. Newabira mukyala nga badde alina omwami gwagenda okufumbira mune n'amubba kimukola bubi obulamu bwe bwonna nti yandibadde omulala naye natabagundye kubba musajja wange. At least wajja omwana omuwala omulala atwale omusajja naye si ono mukwano gwange. Kibi nnyo kubanga oluganda lw'obusiraamu luyiika. Anakutunulako ati amunatuna mutya ku ntebe emu fena wano waliwo n'akasonga akala Imamu al-Awzaa'i Abdurrahman al-Awzaa'i bamuzaala 88 hijiriya mu Lebanoni. Abdurrahman al-Awzaa'i musajja mu Lebanoni twamwogeddeko eggulo wano naye kino kigendere bahafidhu al-Qur'an al-Karim baimaamu bamasheekh baamiri bino ebifo bye tuweererezaamu. Omwami omulenzi afuna obutakkanya ne mukyala we najja otabaganye imaamu wallahi omusajja mukazi nja mumutanze omukazi naye najja nzize wallahi saagala bufumbo natomera nobatuuza bannange tugumiikirize obufumbo bwe bubeera nimu. Kati ebiseera ebisinga olutuulo olwo olumu terumala ziba tooko eziwerako oluusi tayimu etuuka obufumbo ne bugaana ne buyiika. Jamaani bw'obanga waliko mu kutabaganya bafumba ababiri nga bakwesizo batabaganye ne baawukana toowanga omukyalo oyo towoowanga omukyalo oyo. Ekisooka omukyalo yali halaali gwe muwoowa kubanga oli yamuta naye lwaki
abamanyi bakisaako essira ebirowoozo bino byagenda ofuna nti ekitegeeza ne twajjanga atutabaganye yali yeegomba mukazi wange kwetulaba olwagira n'amuwoowa omukazi nze namumulaga nga mutu teyatutabaganye kati wuyo yamulina. Imamu Abdurrahman al-Awzaa'i aga nti okulaga muru'a ne hishma empisa n'ensa tuyambe muleke ogenda tabula umma. Hanti oba oli mukutuba osoma wallahi jamaani mutye Allah wegiro ti ojeebu tambaala ani oyo nti gundi yabba ne mukazi wange mumbulira ebyo kangende ku muzikiti gweri ti ogambye eki yabba mukazi wo kati ogwokigambe ng'akitwalira oli ng'akitwala naye nga bambi yali yamuta onaamutwalira kiri halaali naye waliyo ebintu ebimu ng'okubeera omuwalimu omutuufu olina byesonyiwa wadde biri halaali. Ekyo bakiyita tarik fudul al-mubahat. Tarik fudul al-mubahat, okuleka ebimu wadde shariya tebikugaana naye ekifo mwoli bireke. Ebyo mbirabyeko emirundi egi. Nvubuka yali atabaganya sheikh atabaganya abafumbo ne baawukana ndi awo aŋŋamba nti ate mperekera tuwowe omukyala nti aluwa nti oli gwe nali ne mugaa togenda kusobola kuba naye. Yalabanga nze atalina magezi ng'awowa mukyala mu kaseera kafunda ye yajja nga nnoonyanga nti omusajja ne gye twapangisiza ze n'atukonkona naye ne wuzu yampeddeko. Nnyini mukyala oba ani yamulagiridde gye twapangisiza yaze n'akola ki kiki njagala mukazi wange ti kati oteesa otya ngenda mumuta sagamba sina mirembe buli wentunula bwe nti ndaba ng'omusajja ajja ne bwe mba nsumagira bweti otolo ng'atunziba. Abasajja abatusookawo assalafu salihin bakirengera dda nti kyamutawaana oli tagenda tutebenkera mutima nti wali toyagala mukyalo eri okuva ddi lwaki olwamuta bwe nti n'omuwoowa muleke tunoonye abalala bwe bayagala nti mukazi mulungi nnyo bwe bali abamufaanana baweddeyo n'abamusinga bagayo yaggalawo yasembayo mu balungi tewaliyo bamusinga. Lwaki ffe tugambye munoonyeza afaanana oyo yennyini tujja kunoonya jamaani naye tuyambe ogenda kukosa ebintu bingi tojja kutebenkera naye era naye bamukusuuze ate ne litakyaddayo ate mubeeraawo. Okwogereza mu lwogereza lwa munno kitta oluganda lw'obusiraamu. Akutunulako atya bajamaani akutunulako atya kubanga ekimu ku bitibwa by'omwami butatempalinga mukyala we lw'omutempalingako oba otta ekitiibwa kye kati asigaza atya nawe oluganda. Olaba aganda gwe boogereza ate olwo gwalina eka mwalaali okujjako ng'otegedde nti munnange yali ayogereza gundi n'amuleka kati nandike nawe yogereza. Jeno Muawiya bun Abi Sufyan radhiyallahu anhu nzaala ya Makka yali mulwanyi namige omutendeke. Bw'osoma ku byafaayo bya Muawiya bun Abi Sufyan nze bwe nabitunulira ennyo nga tubisomako nalabanga Jeno Idi Amin Dada yali musajja munene muwaguufu nga mutendeke ebitagambika. Bwe bamuwandiikako salaba kifaananyi naye ng'omusajja omukulu nawe otekamu ku magezi amazaali. Bakugambye nti yali musajja muwaguufu munene muwanvu ng'ate yali trained nnyo zinengattagatta nentoolako nenjawula equals basi. Alina mukwano gwe bamutanga Abi Jahami naye nga Jeno bayogereza omukyalo omu accidentally naye duniya eno nayo ogitunulya neweewunya. Abi Jahami baagenda ne boogereza ne Muawiya omukyalo ogwo naye bo bali tebakimanyi kubanga edda ensi yali ekyalimu ensa. Bonna bajeno balungi balwanyi boogereza omukyalo omu kubanga edda ebintu byabanga byakyama naye nga ye omukyala akimanyi nti abavuka babiri bamukwano banjogereza
ne bwe tebakimanyi kubanga kiri haram tulifenna kubanga yo hadithi weeri oyinza ogisanga ne weebuuza nti kijja kitya baali tebamanyi. Fatima binti Qais ye mukyala gwe baali boogereza nalulungi madamu beautiful we Madina. Kati ate nga balina ebitendo byonna birungi n'alema okulondako gwagenda naye kwe kugendewo omutanda sallallahu alaihi wasallam amulondereko nti abasajja bo bajjeno babiri balungi bonna banjogereza ngende n'aluwa nonderaako ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Bonna basajja bannaddiini balwanyi bategera Allah. Yamugamba jeno Usama bin Zaid nga bombi abo baveeko fumbira Usama bin Zaid. Fatima aga nti fakarihtuhu oyo mulenzi nali mutamwa olwalangi kubanga Usama bin Zaid yali muddugavu. Bali abanjogereza balangi yange lwaki nsijja kulangi yange nteke kulangi eri naye bwe yeekuba mu mutima naga Nabbi sallallahu alaihi wasallam akulondera omwami sallallahu alaihi wasallam omubuusebuuse namugamba nti mpa Usama era Usama yamutwala jeno Usama bin Zaid bonna bajenozi naga neŋŋenda nfuna emirembe maka ga Usama nenzira ne mukati neneesigamu kubanga yamunondera yali amumanyi empisa ze sallallahu alaihi wasallam. Kyenjagadde nti bo bayogerezako ku mukyala ki omu naye tebaali tebakola ki kubanga ebintu byedda byabanga byakyama singa kati we biri naye ekitutaawo wonna okutunda nga munnaatunda kitta oluganda badde ngenda funa kariziki omuntu wange amututte kati abaana bangenda baliisa ki oyo ngaakuwa salaamu enkya badde njogeza mukyala wange atwamututte kati fe abasajja abakulu fe tumanyi ekibayita okutwalako omukyala gukyali mwana omanyi buli myaka mubamu ebizibu byamu buli myaka mubamu ebizibu byamu bwogenda oyongerako emyaka ngaebizibu bikola ki bikyuka. Kati bamama baffe nze mama wange nzaala waali Allah amusaasire amutukumire ebizibu byabwe kubeera mu nnyumba nga temuli muzzukulu kubanga mbakadde banne olaba okumanya olina ekitima ekibi n'abaana balema okuwa abazzukulu kyolaba maama womutwalire abazzukulu babeere awo bazanyire mu lujja badduke aba afuna makisi mu bakulu banne zina mugana tuleeta obuzzukulu bukutagwanya kano kagize wano kaagala kyayi kaagala kunaaba nti gwe muleke abantu bange mbaleke wano gwoba omusaasira akaana kamwaka gumu ekitundu kaba n'emirimu yaga nti nze omuzzukulu wange mulekaawo nja gikola kubanga bwe lwataba na muzzukulu banne bebenkana naye mu myaka bamwogerera amafu ebyo nabyo bizibu birya kati gwe ekizibu ekyo olw'emyaka buli oyongerako ku myaka waliwo ebikyukamu tegwe ekikyo sente obwongo bwonna buli ku kintu eki lupiya kati bamama baffe ate lupiya tekyakireetaaga agenda zikozesa kati oteeka akanyama awo n'otuta n'abazzukulu ne bazanyiraawo kapeti bagyonoonyeko bageze biki baasi naye mu bimu ku bizibu by'abasajja nga basajja kudde kumutwalako omukyala ezo sukaali z'olya ne pressure mu birinnye byebyo sukaali pressure eri waggulu pressure mulinnye era bakubuuza haji kiki olowooza biki olina ebintu kubanga omuntu omukulu bulolowooza ebintu ebingi nga pressure ejja tali nga mwana muto ye omuntu omukulu kasi alowooza ennyo naye siba ku nsonga nga yeebuuza questions nyingi talina answer yaazo kiddako kiki pressure atuulaawo ne yeebuuza ebibuuzo nga talina answer ebibuuzo nga bisinga ne answer obungi answer already entono ate ebibuuzo bingi ekiddako ye sukaali okulinnya nekiki nga bamusanze mu ntebe ye ng'afudde kati balina ensonga ezo zakwegendeza ze zimu ku nsonga ezikuuma oluganda lw'obusiraamu. Ddamu hadith
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه المسلم أخو المسلم n'akikomyawo sallallahu alayhi wasallama okuddamu ekikakasa nti bannange omusiraamu okuba nti asoma la ilaha illallah kyokka kyokka ekyo kimmalira okuba nti baluganda n'oli asoma la ilaha illallah n'addamu ate bupya era ekinaddamu okukuumaako la yazlimuhu omusiraamu tali azamanya musiraamu munne ekyo nno ng'olwaleero be baana baliwo ye order of that day kulyazaamanyangana الظلم obulyazaamanya وضع شيء في غير موضعه kwe kuteeka ekintu wekitagenda okuteeka ekintu wekitagenda era mulimu emiteeko esatu omuteeko ogusooka dhulumu labdi lirabbihi omwana adamu okulyazaamanya allah we yamutonda ye dhulumu esinga okuba ennene nga ye shiriki ya bunayya la tushrik billahi wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulumun adhim. Allah atumiza mu surati Luqman nakinku kalimagezi Luqman yali abulira mutabani we n'amugamba mwana wange togezanga n'ogatta ku Allah teri dhulumu bulyazaamanya bunene ku nsi kuno nga kugatta ku Allah. Obulyazaamanya buluwa otadde ekintu kuwayita etali yakyo oli ku jjinja olisaba obugagga eririgaba obugagga eryo oli ku lubaale omusaba mbu wakuwa obuwangaazi oyagaba obuwangaazi ebintu obitadde bitalina kuba. Obulyazaamanya bulimu emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka dhulumu labdi lirabbihi omwana adamu okulyazaamanya omulezi we Allah n'asabamu ebirala mukifo ky'okusabaani Allah tabaraka wataala. Obulyazaamanya obwokubiri dhulumu labdu liabdi obulyazaamanya bw'omuddu ku muddu obwo bwayogerako wano. Obulyazaamanya obeera wakati w'abaddu n'abaddu sente zo azikuwoze sizijjukira tompolangako waliwo bano bankanika ziraputopu abo simanyi masimu la ilaha illallah ababazzi olumala omuwa sente olina okujja n'ofukamira abo okuwa oluggi obulyazaamanya obuli wakati w'abaanadamu kuki ku baanadamu. Then omuteeko ogwokusatu dhulumu labdi linafsihi omuddu okweryazaamanya omwoyo gwe n'otagana okusaala eswala togenda kusula jahannama n'obuukirabukira amazambi g'obwenzi tojja kusobola mulo jahannama otadde ebintu ebitalina kuba. Gyemiteeko esatu egy'obulyazaamanya. Muteeko ogusooka omuddu okulyazaamanya Allah ye shiriki. Muteeko ogwokubiri omuddu okulyazaamanya baddu banne era nga kekali mu hadithi eno nti la yadhlimuhu tamulyazaamanya. Omuteeko ogwokusatu dhulumu labdi linafsihi okulyazaamanya omwoyo gwo ng'oleka okukola Allah bye yakulagira ate n'olabikira mu bye yakugaana oba olyazaamanya mwoyo gwo kugusindiikiriza mpaka mu muliro jahannama togenda kusobolayo. Allah atusaasire. Mu bikumu oluganda lw'obusiraamu la yadhlimuhu talyazaamanya muddu munne wala yahqiruhu tamukakanya. Bannange order of that day kati bw'olabanga abavubuka abasiraamu nga batudde basatu bana baba bali ku musiraamu munnaabwe bamwogerera amafuukuule bamukakanya bamutemerera nga mu kimu ku bireeta ennaku ate olusinga bali ku sheekhe waabwe abasomesa irimu bamulebula kyannaku kyokka bamala omulebula mbu bagende batule mu dalasa bamusomeko irimu tesobola kugasa Allah aba agigyemu baraka
bamwogerako ebigambo tibabinaako mutwe na magulu. Qiila wa qaala, mbu kigambibwa twawulira. Emboozi bw'oyiwuliranga mu kafo vaawo. Allah agigaana, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agitugaana. Fajitanibu rijisa min al awthan wajitanibu qawla zur. Wajitanibu qawla zur. Weesambe ebigambo bagamba mbu twawulidde baatugambye owa bodaboda yayimiriza gwe. Olwaleero ekimu kubitukosa mu umma bugurupu nga bunawe butudde kusawa nga nnyeza emisana oba baada aswiri oba baada isha ku muzikiti wali mu lujja baba ku basiraamu bannaabwe nga babakkakkanya babaleebuula babatemerera. Ekinnaku n'abatusomesa abasomesa baffe abasomesa abo bola abatusomesa bantu si malayika ajja kuseerera. Kati oba omulabyemu okuseerera jjukira nti oyo kiki muntu, so si nti malayika Jibuliru eri awo. Oyo muntu nga ggwe bw'aba aseeredde manya nti ak'obuntu kazze. Ye ogenda kujjawo omusomesa akusomesa nga taseerera. Nanyumyako wano kakisa lumu twali mu hijja. Natiranga okuba amiru safari mu hijja. Tupangisa baasi erimu abavubuka babiri bava Jidda. Tuteesa ebisale ntekamu abantu bange tutambula. Nyumya ne kondakita. Kati kondakita ambuuza lwaki gwe oyogera Oluwarabu? Bano bonna abalala bali mu baasi tebalumanyi. Ne muganda nasomera wano. Nti kati ajja ambuuza baani abaakusomesa. Sheikh Gundi yansomesa ne Sheikh Gundi yansomesa. Sheikh Muhammad Shinqiti yansomesa. Bwe nayogera erinnya eryo we yali atudde n'ayimukawo. Nanga nti omusomesa waffe Jidda. Emuga yansomesa fiqhi ku sekendiya e Madina. Naga kanzije. Nagenda maaso nayogera ne kondakita nti mu baasi mulimu omuyizi wa Sheikh waffe Muhammad Ashinqiti. Oli ye brother w'omukulu gwayita baaba namuga nti mugambe nti iye ne banne bonna situgenda bajjako ssente okuwa Sheikh waffe ekitiibwa. N'akomawo n'aŋŋamba nti baaba ŋŋambye tetugenda basasuza kubanga baasi erimu omuntu ow'ekitiibwa. Abo abasajja basoma irimu ne babogaana. Mu baasi mulimu omuyizi yasomako ku Sheikh waffe. Kati ffe Sheikh waffe oli omuwa ekitiibwa olwo tulina kumuggyako ssente. Bali tugenda nakuwaayo ku ssente. Olina ebitabo by'oyagala tubikugulire. Naye nga baasi egenda kukola olunaku lulamba. Enywa amafuta erimu essi mumanyi enguudo z'eri ensi ziri muzimanyi abagenze. Nimugaleeta amafuta nti gwe ffe tukugambye tetusobola wadde ogeeza naako. Abo be bannaffe. Naye ffe ogwaffe omulimu omukulu guli ogu kubomola bye tuli mu basomesa baffe. Bituli byokka buli wolaba akakuukulu kabavuka 3-4 nga balina obukoofiira ng'omanya. Baba kuba masheeki baabwe. Mpozi nga tebali ku muzikiti baba mwasi eno n'amaanyi. Ate nno okunyumya ku sheeka anyumiza maniyo asinga. Kubanga maniyo lahwun wa laibu. Kunyumya bunyumya gundi yatuteebesezza naye n'ebyogera tobimanyi naawe. Ebyo byo ne bumunyumya. Naye omusomesawo ate bw'omala n'otula mu maaso gaakugase. Abo abavubuka ne gye buli eno nina kontakiti zaabwe. Kigambo eki oyo yasoma ku Sheikh waffe ne bonna era nagamba nti bannange sente muzireke bano bagenda tuvugira bwereere. Kigambo eki bavuddeka kujja kupakasa tulowooza nti bagagga bazze kupakasa ssente balina baasi yaabwe. Braza omukulu ye ddereeva, braza omuto ye kiki nti teri ssente. Ebyo sibanyumiza binyumize. Nze kennyini abagamba ebigambo mubiraba la yahqiruhu wannange wano oluganda lw'obusiraamu lufiiriddewo nnyo. Allah yakola ebigambo bino byetwogera ku bannaffe biringa sigino z'amasimu. Bw'oyogera ekigambo ekibi ku munno teyeetaga kimanya wabula Allah yina engeri gy'ajjawo enkwatagana.
bw'oyogera ekigambo ekirungi ku munno teetaga kimanya Allah ayina engeri gy'ateekawo enkwatagana. Era kyolaba salafu saalihiini batugamba bw'oba olina omuntu gw'otakwatagana naye musabire ebirungi nga taliiwo. Waliwo sigino ezigatta ojja kulaba ng'enkwatagana etandika okukola ki? Buli oba nga olinayo omuntu nga mwafunamu obutakanyi simanyi wallahi tombuulira nze shayitaani nga Allah amusaasire, Allah atusaasire naye amugulirewo bambi. Waliwo sigino ze ziri awo Allah yazimanyi. La yahqiruhu okuuma akali akagamba nti almuslimu akhul muslimu tomukakkanya tomulebula. Tokola ki? Tomukakkanya. Bw'oba olina ensonga gy'omumanyiko ogenda ogambe ye. Inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishata fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Waliyo abaanadamu bo nga baagala kusaasaanya bwononefu mu bakkiriza. Bagwakka vidiyo ku simu ng'eno ka sheekhe gundi balina bwe bamugwikiriza nga aseeredde n'atandika okukasaasaanya mu gurupu. Ekyo Allah kyagaana. Abaagala okusaasaanya alfahisha fi alladhina amanu bakkiriza balina ebibonerezo ebiruma. Bw'obanga ku gurupu ne bassaako ka vidiyo k'omukkiriza oba sheekhe oba si sheekhe ng'alina we yaseeredde oba kamera ne zimukwata, gamba ali ku gurupu adimini bakakuuleyo mangu tekeyongerayo. Allah kyatwagaza. Eyatutonda yali akimanyi nti wajja kubaayo zino zi social media. Tonnakalaba ka vidiyo iyi nsinga yakalabira kankakuteereko naye sinaako data kamala okugula data naye nga byalekako si birungi ku musiraamu. Tekakutandanga mwana wange n'osaasaanya ka vidiyo nga si kalungi ku musiraamu. N'akataddeko ku gurupu mugambe kasiimuleyo. Nedda katubaswaza abantu bano balooza ba kitalo nnyo, katubaanike ensi bategeere. Oyo si wa kitalo gweyanika, naawe kenyini yanika toli wa kitalo. Kyangu nnyo okulabikira mu byalimu kati. Ekyo kyalimu kati gweza gwe oli malayika. Allah ayinza okukutereka mu mwaka gumu 2-3 n'akikuleetera naawe nziramu nga tonaakupostinga ka vidiyo konna ku gurupu oba n'okasharinga ne munno weebuuze ka mugaso oba kakkakkanya mukkiriza muddu wa Allah. Bwe kaba kakkakkanya omuddu wa Allah, Allah ayogera dda ku social media mu surati Nur nti waliwo abaagala okusharinga ebitanyumye mu umma ebiri ku bakisiraamu nga ye gwe gugwe ateekamu ne sente ateekamu obudde n'akuba n'amasimu abatannakafuna n'akabasharingira. Hatta oli assaako nti sharinga mu gurupu eziwerako. Yabitulagadde ebya social media. Nalina omusomesa Warabu nga tusomesa elimu nafsi gyebata psychology naye nga atuchallenginga yali nga ali jole nnyo naye nga musajja muzeeyi Allah yamutwala Allah musaasa nga yatugamba nti nze mbulirayo department oba faculty mu ku university eyewammwe nkikulage mu Quran yonna nga ne bw'oleeta kiki nga kusomera aya jjukira bo baba hafizu bo bali okusomesa ku university n'okuba ali hafizul Quran si bino ebyokubirawo tugende gattagatta tugire nga tekisoboka kubayo faculty yonna nti medicine n'akulaga military n'akulaga lo laga nti ate lo kati nsome wandekewo ekyanneewunyisa nga nennema mweri entobazi okuma entobazi wali ekikuma entobazi ng'obusiraamu era nagaba bannema bamenyekera bwereere banoonyi bamasheekhe bajja balwanirako okuma entobazi buli kyomanyi saabasomesa sallallahu alaihi wasallam yakikola ki kati social media yonna ejjudde mu Quran essimu ena eri mu Quran inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladhina amanu abaagala okusharinga obwononefu ku masimu g'abantu ku baddu ba Allah sharinga na posting eno neeri
ayinza okukwata ku gurupu nga 6 n'akatalumu nga nno musanyufu bitya waliwo ka video kolaba mu group ng'oteekayo nti ako mukajjeeyo with immediate effect mukajjeeyo akataddeyo tekalina mugaso kakosa bukosa muddu wa Allah oyo yaseeredde naffe nkya tugenda kuseerera naffe twaseerera dda tannatubikkula bubikkuzi si bwe kiri la yahqiruhu oluganda lw'obusiraamu noddukuma mukama wange sirwangu kyova olaba yateekako ebintu bingi fe tusomako obusomi ali musirimu akhul musirimu ne tukomaawo owaliyo ebikuuma akantu ako المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يخذله okumukakanya omujeeja manyi olulimi oluwarabu lulina ebigambo bingi naye nga tefon tulina bitono la yahdhuruhu wala yahqiruhu bisemberegana makulu byonna tubali tubizingidde awo nam التقوى ها هنا وأشار إلى صدره 3 مرات التقوى ها هنا وأشار إلى صدره 3 مرات نبي أقام صلى الله عليه وسلم في بيتنا توانا متوتيا الله لتقوى روا ngasonga ku kifuba kye mirundi emeka amakulu attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna wa ashara ila sadirihi 3 okutya Allah kuliwa tebakulaba mu maaso teyinza kulaba attaqwa ya muntu ate nnuba ofundako ne imaani oyinza ogirengerako naye taqwa tosobola ebigambo ebyo biri bibiri byanjawulo naye mu service bifaanagana mu kuweereza biringa ttiimu ya mupiira badefender ne ba midfielders ne ba striker department ziri 3 naye mu buweereza baba beejawo singa department emu enafuwa batukubye ba striker baffe banafuwa batulekawo bagenda tukubya ne bw'oba nga olina baaka nga y'amaanyi naye nga ba striker basuula musuule buli kaseera bakumaze zonna zirina kuweereza kyekimu department ezo okugjayo win kati imaani kyekyo ekikusindiikiriza nti katugende mu ddalasa leero ku mubs leero mmande kansiibeko kansaleyo ku sunna laka 2 eyo bata imaani kampa omuntu ono 2,000 Allah ajja kumpa empeera ekikusindiikiriza okukola emirimu emirungi ate takowa wakati ng'ogenda ogwa mu zambi noga naye Allah ajja kumbuuza ku yaumul qiyama kyova olaba takowa teryagiraba kubanga ebeera eyo gye tutali otuuse mu ofisi y'omusajja era seefu nzigule sente ziri awo ziringiza noga naye Allah wange ajja kuzimbuuza eyo bata takuwa kyekyo ekikubeererawo ng'ogenda ogwa mu zambi era imaani gyekoma okuba ey'amaanyi nga netakuwa efuuka y'amaanyi imaani bwenafuwa netakuwa ekola ki buli ttiimu yammwe gyekoma okuba nga erumba nnyo bali okuteeba baaka eba y'amaanyi bati bagituukako anti bali babeetaasa bwetaasa buli afuna kubanye eri tebatuteeba nga baguddiza bammwe nga mukomawo nazanyanya akapiira nze gwe mulaba baana bange buli abateebi baffe gye bakoma okuba nga bamaanyi nnyo ababaaka bawumula buwumuzi anti bafuna mukubeyo nga bagusiba nga tukomawo tulumba imaani gyekoma okuba ey'amaanyi ne takuwa imaani wetandika okunafuwa buli batulumba batumegga shitaani buli yerumba bweti wansi takuwa yembeera ekubaako ng'obadde ogenda kugwa mu zambi bwoti kubanga ebifo mwe tukolera amazambi tebaayo bantu kyavuda kugamba nti takuwa eriwa tebagiraba tosobola kugamba nti nzi takuwa yoyo ngimanyi ezituwa bweti otya gyebeera situbaayo agambo kategete bulungi biri ebi naye mu biba bioperatinga birina okuba nga biwulirwamu buli kimu kiwa kinnakyamaanyi takuwa ng'ogenda gwa mu zambi ekyo noga nti wallahi ng'anyi
Allah wange ndi mugamba ntya iman kansibeko kangende mu darus wadde neggulo nabaddeyo era kanzireyo ekyo bata iman ekikusindika okukola emirimu emirungi takwa ekikuleetera okujjukira Allah ng'ogenda kuseerera noge ekituufu akasente nkeetaaga naye eyo haqi si yange kanjireke bitambulira wamu ekimu ekinafuwa n'ekirala nga kinafuwa lwaki nabbi asonze wano sallallahu alaihi wasallama wa ashara ila sadrihi thalatha yasonga ku kifuba ky'emirundi 3 takwa tosobola gitegeera otegerera takwayo ogenda ogwa mu nsobi ogenda ogwa muki so Allah tabaraka tunyweze ya rabbi attaqwa ha huna wa ashara ila sadrihi thalatha Sheikh Ali Jabir msomi wa Quran al-Imam ar-Rahil rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yali imamu Makka mu gy'ekinaana yasoma Quran n'ensi yonna nekiriza yali imamu Makka yafa 2:5 twali twakava mu hijja antuse mu karumu kange ntaddeko kaleediyo kange ne bamubika Sheikh Ali Jabir naye batunyumiza mu byafaayo byerumu tusobola okuyigamu akantu kano mulimu takwa yayolesa takwa nga bamuteezeza kamera abazungu yali agenze London agenze kukyala ne bamutega neekolera jange super tough si super ngambye super ki nga bimanya abantu abo abamagulu meeru ensonyi bazinaaba zonna ne baziteeka mu baafu wali ne baziiwa abali basuzeeko mu hoteri muzimanyi hoteri ez'ekiroodi tembamu muyeye kabagamba mwana muwala tiwaliwo omusajja mukulu ali eyo majubba kirevu bwekiti manya abawalabu abasheekha ayambala yenna n'omutunulira bwoti ng'olaba kiki tife twagala ekigambo eki oyimirire naye mu lifuti kamera zaffe zikuba ekifaananyi ng'oli mu bukete ebirala byaffe nti kale ali kufulo bweti nti kale abatega kantu kaabwe natega buli kimu nga bamukubira essimu mu ruumu ye nti ku reception eno waliyo banna bakwagala kikanzije bwe yayingira lifuti ne wajja omwana omuwala n'agyesogga n'agifuluma omuwala amubuuza lwaki ofulumye namugamba nti nze ndi imaamu w'ensi yonna siyinza kutambula mu lifuti ng'oyambadde bwotyo kanfune endala wa kamera zaali eri wansi nga balinze lifuti bweggula bweti nesirimyansa bateeka mawulire nti ate jjukira ebyamawulire bizibu bassaako buza oba sheekhe yadde akola kino oyo kimala tewali bwetaavu bwa kuteekawo sitole nyingi oba yogeza ekifaananyi ekyo omwana muwala agenda otuuka eri bwe bali basetinze kamera zakuba ali yekka kwe kumubuuza olina amagezi tusetinze ddiiro nakati omusajja aganya ŋŋambye ye imaamu wansi yonna tayinza kutambula nange nga nyambadde bwe nti kubanga imaamu w'e Makka ye first imam mu nsi yonna naye oluvannyuma nga bakyanyumya ebyo n'atuuka mu lifuti eddako abuuza bani abadde banjagala nti situbamanyi ffe nti nfunye essimu gevaano tetulina gwe tumanyi subhanallah nakwata lifuti ye naddayo enkeera newspapers baali baagala fulumya sitore endala Allah n'abakaka ne bafulumya nti imaamu w'e Makka oyo gwe mulaba mu kifaananyi yaganye otambula mu lifuti noono gwe mulaba wano baliteekayo ebifaananyi bibiri ne babyawula nti oyo imaamu yagaye mbu ye first imaamu mu nsi yonna tayinza tambula noono mu lifuti egyo bayita takwa bagenda kugira mpapula z'amawulire nga bamukubye mawulire abuuza bino biki eggulu wafunye ku ssimu bwetwiti nti ye kabadde kakoodyo wakasimatusa otya ate nze nategedde omuwala yazze neyesinsuka mu lifuti nze nenjivaamu tibadde bagala kuba sitore eri Allah n'abakaka salla atuwe takwa baafulumya birala kifuba bali bala kuswaza imaamu jjukira nti abasomesa baffe ab'eddiini abaagala obaswaza bangi era osaasiranga nnyo abasomesa baffe abo
nakubaka nga tukatubwekati akaseredde bwekati awo waspakingira abaagala obaswaza nfanfe ne sente zibaako kasita omutukolera bwekiti tugenda kuwa sente weewuunya ali London bafaaki naye ate nno bo basajja batowe kubanga ekitwambala omuge ekirevu kinene omuswaki kanzu eri eno wakati mu ntumbwe ekifaananyi weringera kugamba alabika nnyo ng'aswadde ni Allah n'abakaka attakuwa hahuna takwa eri wano yagana buganja wegenda mu lifuti nja kulinnya endala tambule naawe awo tuyigawo ki okukuuma class yamanya nti class yange ensaaza nsi yonna millions of people tambule n'oyo nimbeera mu darasa omuvubuka nava mu darasa n'agenda mu lusooka omwaka kirasi yo tegende eyo bali abagenda mu lusooka omwaka bazzeeko wano balabyewo kuma kirasi yo tuyigamu okukuuma class oba waliwo akulaba oba teeri kubanga takuwa bwe guba mupiira beba back nga bazza otuteeba takuwa ye center back ayo right back left back back ekubibwa abantu bataano goalkeeper ateekebwa mu back number 2 3 4 ne 5 abo bazibizi olidde kati takuwa yaffe be bazibizi nga ttiimu busajja bugirumbye ne tuzibira naye nga bwe twagaye nti gyokuma okulumba ennyo eri bano baba bafuna mipiira jasi asiba busibye ku kifuba bwati nassa wansi n'agaba wano naye nga buzze busatu buna nga buguluka buti nga bali baanafuye tebakyagoba eri gujjikamu ebibangiriza ebyo bagukubamu bati ebibangiriza ne mutandika goba mugobe muti zinali muzanyi wa center back center back obuzibu bwayo kwe kubalumba nga bagugaba n'omupiira omulala omuzibu mu center back bwe guyita mu wingi nga mudduka n'atasibaamu n'agusaza busaza ati nga muli mu misinde guba muzibu nnyo bwabulekinga mu bwati katono ne musooka musiba ne mwesetinga at least naye nga mubadde mufuutuse najja agusaza busaza bwati oba okuze mu myaka ne maaso oyinza ogiyuza mubi nnyo mukuba baaka ogwo nga mufuutuka mu naaguleeta nga guva mu namba 7 eyo ne gujja guti anti otunulako omutunula oti nga gukuyitako akasajja nga kali eri naye bwasibamu ne musiba nga mwesetinga saze kusomesa mupiira siri kooki naye kansabe tukkirize tujja malayo hadisi inshallah salla tukasini betuize sekanasifu omulaba wabaina message sagala agaye nti omusajja atasoma face yakula ati ono gestures oboziraba nti akadde katika bibuuzo barakallahu fikum niba naye tuli basanyufu nnyo abalenzi bano abato okuba tuleetera tubategeeza ebigambo bino kubanga ffe tuli ku bwe buba budde kawungeezi obudde bwaffe bumaze okutuuka mu kawungeezi mwate mukyali ku makya mwe mukyali mu budde bwaki bwakumakya mulina okugenda mu ttuntu mugende ku 9 10 naye kati ezaffe tugenda mu magalibi kati katubibagambe mugende mulwanagane n'okukuuma oluganda lwaki lw'obusiraamu. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Imaamu mukyala asobola okusaala nga ebigere birabika oba abibike ne socks oba afuna olugoye oluyiikayo nga lubika ebigere nga oba agenze ku maviivi terusituuka kuvaayo ne sujuudu naye bwe babuyiseemu butono tekirina buzibu naye obuzibu kwe kugenda ku maviivi nabanga omwami omusalafu engoye ne zisukka obukongovule ekyo kitte salayi wallahu alam. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Imam kikirizibwa kati salamu eweddeyo asoma busomi salamu zonna ezigenda okujja tuzitegedde. Imam kikirizibwa omusiraamu okwawukana n'omwami singa aba tampa kyakulya waka?
ensonga ntono. Ayinza okuba takuwa kyakulya olw'enfuna ye, ayinza okuba takuwa kyakulya nga wamunakuwaza, ayinza okuba takuwa kyakulya nga wamunakuwaza oba enfuna ntono naye tusobola bituulamu, naye tokkirizibwa kuva mu bufumbo lw'ensonga eyo. Waliwo nennene nno, ojja va mu bufumbo mu nsonga eyo ove mu bufumbo obwo ofune obulala ogwe ku nnene ogende nti ate kale singa namanya nandisigadde mu buli, kubanga ate kino kikoze eki kisusse kino. Then eyo bw'ovaayo ate ku mulembe guno omwana omuwala waali tukubiriza nyweza tota mwana wange ekiri ebweru kyokya, omwami afunika ku mulembe guno. La ilaha illa wakiri bakutumye Mombasa ku bigere naye nga tebakutumye mwami, ogenda kumujja. Esooka abasajja be bangi naye abaami batono. Abaami kitegeeza buvunaanyizibwa. Anaategeera nti ewaka sente zino bwe ndyako ekikomando tezijja kumala n'asiiba atuuse emitwalo oyo abawasangika abo. Anaakitegeera nti wemalayisha nziraka ninayo famire, badda mu mipiira nakunyumya nakugenda ku butaafu, agenda ku taafu n'akuba omupiira n'avayo kutaaniza ekiro ng'ate akutuse, kubanga taafu ekutula. Oyo si mwami. Omusajja kirala n'omwami kirala. Omwami masuuliya, responsibility, huquuqu, wajibaati, amaana, obuvunaanyizibwa, okumanya ebimukakatako. Kubanga omuvubuka alina omukyala eka yishe ewedde okutula kafoomu awo ku muzikiti oba ku madaala ku muzikiti, ate kiba kikirizibwa ddayo obeere ne bali ebyabawulu. Olidde bano abasajja bemugaba balabe bya mipiira, ati gutandika 5 za kiro, olugutandise ati 2 hours endala ng'oyo mwami. Omwami si ye musajja, n'omukyala si ye mukazi, biri bibiri bya njawulo. Allah tuwa abakyala aleme tuwa bakazi, n'abakyala nabo bawa abaami aleme bawa basajja. Omwami yafuna ssente n'azikoleramu abantu be shopping ne ziggwawo n'asanyuka. Omusajja bw'akola ssente zange zonna bazimalawo bumazi, takimanyangako nti bwe kiba nti abantu bebafunye ebyetaago wadde ziweddewo, egyo mikisa tekigambika. Essente bwe zikuggwangako nga shopping y'abantu beeka omukyala n'abaana bugamba alhamdulillah, kubanga ozikolera. Naye nze nandibadde namugagga nnyo naye bino ebyana bino n'ennyaabwe kye bankola bano baba nsibyeko mu bwavu bano. Obwe bugagga bwa nti buli bwe bazira bwe buki bwe bugagga. Towuliranga ennaku yonna ku mutima ng'omusala bw'ogufunye bwe gugoledde ku bantu bo, gamba bugambye alhamdulillahi rabbil alamin. Okusinga okugamba nti ebansibye muki oyo gwe bayita omwami. Kati omusajja yayomba era ekidda kutaddayo kukola shopping, guli gonna omusala mwagumalawo, kati ne mujja kulya omunnyo. Sala tusaasire rabbi. Naam. Imaamu zikirizibwa okusala akiika y'abaana bange singa omwami aba talina busobozi. Ebannange ekibuuzo ekyo kijja nnyo ekyokusala akiika. Akiika omuntu yenna agisala, oba taata w'abaana oba maama w'abaana oba neyiba, hatta n'ayitawo obuyisaawo. Bayinza okubuuza abaana babasalira akiika nti nedda ngwate sente mbasalire, akkirizibwa. Akiika esalibwa omuntu yenna, hatta ne taata w'abaana ayinza okuba alina obusobozi, maama n'asalawo agisale, tekirina buzibu. Nejjajja asobola okujja naga nti abazzukulu bange bonna ngenda basalira ki? Nze akiika z'abaana bange bawarabu be basinga ozisala, mikwano gyange emiwarabu gye basala akiika z'abaana bange. Ebiseera ebisinga be bazisala sinze, naye nga ne bwasalira akiika tamulabanga tamanyi na bwafaanana. Just kumugaba bugayi nti twazaddeyo ka baby boy, gekaweza wiiki ngamba nga takalabye nako, ali eri Saudi Arabia. Akiika terina buzibu. Mumanyi lwaki? Emigaso egiva mu akiika percentage ennene edda eri mwana, si bazadde si saasaze.
emigaso gyakiika percentage ennene egenda wa ku mwana. Wallahu a'lam. Naam. Katujjekawo mu audience wanika omukono biidhnillah tujja kufuna ebibuuzo bibiri inshallah. Naam. Sheikh Faisal kabatuukeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Imaamu, ekibuuzo kyange kiri ku nsonga gy'oyogeddeko egamba mbu ng'omukulembeze okwerekereza ebyo ebintu ebiri halaali n'obyerekereza olw'ensonga ezimu. Ate nga aya esooka mu Surat Tahrim Allah agaana omubaka okuharamisa ebyo bye yamufuulira halaali. Gwoba toharamisizza ekyo kye yafuula halaali. Ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik. Aya eno ena sababu nuzuli sijja kigenda mu mpanvu naye Allah yali anenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okufuula haram Allah bye yamufuulira halal. Eyo no aya fenna wano etukuba ekintu Allah kye yakufuulira halali gwe kiri haramu kifuula haramu ogamba nti sijja ndiga kyate lwaki janti munaye gwe muziro gwange kiri haramu okifuula haramu nga Allah yakikufuulira halali. Banenya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kati gwoyogera ki? Nabbi yali aganye kunywa mubisi gwa njuki Allah n'amunenya. Olaba nenya oyo kati nze nawe bannakunkunya edda ng'ensolo y'okumugugu. Kati ajja tyabuuza nti kiba tekitegeeza nti tofudde ebiri halali haramu. Tetunagambako nti biri haramu. Omusomesa yenna oba omukulembeze w'obusiraamu waliwo ebintu byatenda kulabikiramu wadde biri halali naye abatabifudde haramu kukuuma ensa. Kati ng'omusomesa okujja nga yambadde ekkanzu ya mikono mimpi teri haramu naye omusomesa tekikirizibwa kirabika bubi. Ojja kugenda okulebwa oti nga sheva wazeerabira. Waliwo ebintu ebimu gwegenda otunulira abasomesa b'eddiini bonna ku social media abali international tasobola kujja mu maaso nga yambadde emikono mimpi abaddan. Ekkanzu y'emikono mimpi ebanika V1 ffe tuli basajja wano waakula bulala naye nga teri haramu. Naye ensa ekitiibwa ekifo mwoli tuli fenna. Sheikh waffe Abdul Muhsin al-Abbad al-Badiri alimu al-Madina yatusomesanga e Madina mugagga muvundu tatambulira mmoloka mpya naye nga teri haramu. Ayagala nkadde okuuma ekitiibwa kye n'ekifo mwali baleme okulowooza nti ali duniya emaze. Ekkanzu ayambala ya busente butono agira ne mukanzu ng'ensawo wano ewataggulukuka naye biliyoniya ng'ekkanzu wano ensawo yakola ki yataggulukuka. Abasajja batusomesanga ebuwarabu ng'essaawa yakutuka omukono essaawa agijja mu kanzu n'akebera obudde n'azzaayo ng'eyulise yona naye nga musajja mugagga muvundu. Tuli fenna terowooza nti talina zigula mpya. Waliyo ebintu ebimu nga omusomesa umma naddala ng'emutunulidde bweti byalina okwerekereza natabirabikiramu. Abavuka banyuma mipiira awo wabweru w'omuzikiti kati ate hafizu ng'abyetabamu. Okunywa omupiira tekiri haramu naye olwokuba oli hafizu genda ffe twagala tujja kuwulira Kurani ne kutuba kubanga weetaba nnyo mu mboozi ezo n'ozibeeramu jjukira zitambulira ku kulimba. Onoogenda okusoma ku kabuli ku jjuma natugamba nti wa ne juzi yatulimbye embugundi yatutebesezza. Kumbe n'ensonga ya kabuli eri siriyasi n'eyawumul qiyama ffe tukujjukulira wali nga tukaayanya nti gundi oli eyasudde omupiira abasajja ne kutulumba gw'ate ogamba mbu gundi. Kireeta okuba nga bino binafuwa by'otugamba era batugamba nti Imaamu al-Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari bamuzaala 1994 hijiriya. Yatambulanga mu bantu mu safaari nga bwogamba muli mu baasi nga balowooza kasiru banywa ku kabaka w'egundi banywa golodi w'egini. Kati bwe bategereranga nti wedde omusajja ayogera nga bagudde ku masala
nga batabukira n'abasirisa waliwo hadithi bweti waliwo n'endala egamba waliwo aya gundi obedde omusajja ayogera bagenze mu byabwe n'asirika kati bajja bagwa mu firudi ye n'abasirisa bonna naye ngaokusooka eddabaza mu kiki kasiru twatudde ne kasiru mu munankani mu ntambula naye yalinga amanyi nti kabaka w'egundi mugaga okusinga kabaka w'egundi naye olw'okukuuma ensaaze so si nti oba ofudde ebiri halal haram hajja ti tukwebaza okuba nga obuuziza ekibuuzo ekyo wallahu alam nam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Singa ekisiibo kituuka nga omukyala ali lubuto kiramula kitya nga tasobola kusiiba? Omukyala alina olubuto mu kisiibo yajja otubuulira nti tasobola kusiiba so si nti kiri otomatiki olubuto tasiiba. Naam, ina omuyizi wange bamuyita Lusiba Shadia yasiba lamanzaani nga taliddeemu n'olumu ku yidi n'ateekawo bebi oba oluyita luto ku yidi kwennyini nga mulamu asinga naffe batalina lubuto. Wali abaana abawala abakuzibwa bayonka bulungi nga tebakolola tebalina mizo ziva ku bino ebyabikwasako yakava mu mizozi nadda mukwasako nava nagenda kupingi kofu aba ajja kuyonka nga ataataagala ne waliyo abakola ki ngalamanzaani n'olubuto lwe takola ki tawuliramu wadde akantu nako. Si tteeka nti buli waba n'olubuto tasiiba wabula yajja otubuulira ng'agezezzaako awulire embeera gy'asanga so si tukuba kikwate nti olubuto takola ki. Eyo ensonga emu eyokubiri bw'abanga asanze obuzibu alye anaaliwa. waman kana minkum maridan aw ala safarin faiddatun min ayamin ukhra. Mulwadde nali mu safaari kubanga n'olubuto atwalibwa mu balwadde bali banaaliwa mu maaso era bwe tusanga n'okuliwa takusobola ng'aliisa basi wallahu alam. Imam, omuntu akkirizibwa abo bagenda okubuuza bokka abakyala ekyo kyekisembayo bannange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wabarakatuh. Imam, omukyala atalina mahram akkirizibwa okukola hijja oba umura oba abiveeko ye bw'aba agikoze nfu oba kuba kampuni nyingi tusasulayo akasente n'ogenda naye ogenda okudda ne bagamba omaze budde anti tewabadde na mahram? Ekibuuzo twakitegedde bulungi nnyabo. Barakallahu fiik. Liman istataa ilaihi sabila, eyo aya mu Quran. Anakola hijja yalina obusobozi. Obusobozi lumu emiteeko ku mukyala ne ku mwami. Obusobozi ku mwami al istitaa al maliya, obusobozi bw'essente ke kasooka. Akokubiri al istitaa al badaniya, kubanga hijja yakutambuza bigere n'okuba nga oli fit, physically fit, amaanyi bwe bukwakulizo buli ku mwami. Kale ate ku mukyala era bwebwo bubiri, essente n'obusobozi obuli physical ne mahram amuzira. Buli alina busatu omukyala alina obukwakulizo bumeka? Mu aya eyo liman istataa ilaihi sabila. Bannakinku bashekhe Nkata, Sheikh Nkata Sulaiman Allah musasire abatuvunira Quran bagamba nti mukyala yalina bumeka? Essente ne fiziki n'amuzira. Esafaari yonna erimu okusula batabani bange ne bawala bange banzibu, kubanga obutonde bw'omuntu yakolebwa obudde bwe buzibeyo ekiro omubiri gulaga demands. Mpozi ng'oli mulwadde bino simanyi sukaali simanyi bisavusavu byakako. Omuntu omulamu obulungi nga mulamu bwe ziwera 5-6 gye zikoma okweyongerayo eri ng'omulimu gwe nti ssebo nnyabo ki ekigenda mu maaso wano leero. Ekyo abaami mmwe mukimanyi bulungi, kubanga oluusi ozuuka n'okuzuukuka weebuuza mbadde ekingo stretchinze bitategeerekeka naye nga tewali kiriwo. Tugenza abadde mu tulo stretchinga biki? Gwegwe omubiri omulamu. Kati
jjukira nti saidi zonna omwami akifuna n'omukyala. Kati omukyala bw'aba ng'atambudde yekka ng'ate safari erimu okusula, obusiraamu bwamutiira ku dimandizi z'omubiri. Jjukira nti qulubuhunna sariatul mayalan, emitima gyabwe egy'abakyala mu kuseerera giringa tails enjiweko amazzi, butwa busagwa tailo nga bagiyeko amazzi wewera kwasa mutwe. Qulubuhunna sariatul mayalan, ziri sirye pale nnyo, obusiraamu ne bumutiira. Ate safari ya hijja okusula kungi, wano mukimanyi bamalayo wiikisi 3 ku mwezi, mukimanyi obusiraamu ne bumutiira, ne bumugamba alina okuba n'amuzira nga bba, mutabani we, taata we, brother we, ajja omugambako nti waayo omuvubuka oyo gw'oli naye yaani. Era kyolaba maharamu alina okuba nga mukulu ng'asobola okusoma ebbaluwa ekyali mu bbaaza, nti omwami omulaba atunulira nnyo siisita oyo, so si kalezi ka myaka 6-7 oyo talina kyamanyi. Bamugulira isikulimu yekka n'ava mu ddiiru. Emyaka 7 bw'omuwa isikulimu alina kyakubanja oba akamotoka kano akatooyi kano. Ateekeddwa okuba nga asobola n'okulengera omwami oyo wedda mulaba akuba olusisita oluusu, yalina okuba maharamu. Naye hijja waliwo abamanyi bonna bakigaana omukyalo ogenda okukola hijja nga talina maharamu, naye bantuufu lwakuba aba yabuuse erimu ku bisobozesa, kubanga n'omuntu asobola okukola hijja nga talina ssente. Oluuzi nez'okubuukirabuukira awo noge weziri ne wana Uganda aba asobola okukola hijja. Naye waliwo riwaaya eraga ku Imaamu Ahmad nti waba n'atambulira mu gurupu y'abakyala, abakyala bannaddiini abajja omubudaabuda nga balitayadi, asobola okukola. Lwaki ataddeko balitayadi? Abawummula okusambira clubs. Naye bwe banga atambudde ne bakyala banne nga bonna bakyali mu kisaawe, ba midfielders balungi, bwe batabuka bonna lumu. Bano bajja ti bannawummula bamaama bange, kati nga maama wange asobola omuga nti muwala jangu tuula wa ntegedde ekikutabula. Kati baba inanga bana nga beyatambudde nabo balitayadi basobola omubudaabuda. Naye bwe kiba nga bonna ba midfielders, kati ani anagamba ku munne embeera etabuse bakiyita kulundugga mu Luganda. Salla tusaasire ya Rabbi. Naam, wallahu a'lam. Naye waba akoze hijja etuuka nga talina maharamu. Wano waffe Uganda amateeka agamu tetunagasobola. Wano waffe Uganda nomala ogamba nti atalina maharamu tajja kukola, bonna obajjeeko. Ku bakyala abandi badde bagenda 5 mu hijja, oyinza otwalako 12 basobola okutambula, balina obusobozi. Kati olw'okuba nti Uganda ze zimu ku nsi ezitannaba kusobola kuteeka amateeka ga shariya, era bwekimanyi tosobola kutemako omubbi mukono, tosobola kuba mwenzi mayinja, tekisoboka. Kubanga shariya yaffe gye tukyatadde mu nkola ekyali simple eri heavy, tetunagisobola. N'ekyo nakyo nsonga ereetera oluusi abasomesa baffe abamu okulaba nti bayitawo ne bagenda ne bakola hijja oba umra. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Naam, Imam. Njagala kulaba abuuza bw'aba ali eno ayimirire. Imam, nze mbuza aguzibwa ku kalenda eno eya Gigoli n'eno eya Hijiriya. Zikwataganya mu ibada z'Obusiraamu. Nga seera kano era buli mwalimu asomesa temuvuma omwaka Allah mwaka. Musibe Mande n'Olwokuna. N'ebiseera ebisinga Mande n'Olwokuna tusibira kweno kalenda ya Gigoli egeno kugula omwaka ogugwako 2024. Era ne tuba tuyingira omwaka gw'Obusiraamu, totera nnyo okuwulira misomo temuvuma omwaka. Kakati ekibuzo kirungi. Kalenda ziri 2, ey'Obusiraamu eya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Gurigoli. Nani? Gurigoli. Kati olwaleero abasomesa bonna batugamba nti muvuma omwaka, kyokka ogw'Obusiraamu bwe guba gugwa teri anyega, si bwe kiri? Olw'ensonga guli ogw'Obusiraamu esooka batono nnyo n'abakimanya nti gukola ki?
gugwa kuba tono nnyo. Ekyokubiri gwe tegulina kigambo kyonna kubanga abasomi b'eddiini y'Obuisiraamu bakimanyi teguliko kigambo kyolabo tebagujaguza. Kati guligooli yaliko emberebezi ey'amaanyi naye okusiba Mande n'Olwokuna ze batugamba ye munnaffe addaluza tugobere kalenda y'Obusiraamu tuleme kugoberera guligooli byebimu waliwo time ebikwatagana kubanga Mande ye Ithnain, al-Ithnain ye Mande, al-Khamis ye Thursday, awo kiyoke. Naye ate bwe tuba tusiba ennaku enjeru tuddayo kweri. Naye waliwo ebikwatagana ne tutambula nayo we bisuula nga tudda kweri. Kyobola era mu Ramadan nga tugenda kusiba Ramadan kalenda eya guligooli tuba nayo neya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba nayo mu nnyumba naye tutunula wali tetukigoberera. Bwebe ekwataganye n'ebyaffe nga Mande ne Thursday tugigoberera guligooli. Bwe yawukana ng'ennaku enjeru nga tudda kweri tekina buzibu. Naye kisaana n'oba ng'olina zombi kubanga ate bw'ogendera ku ya Nabbi yokka sallallahu alaihi wasallam ate bigenda kutabukako wano waffe muwangaalira newokolera emirimu kubanga oba olina abakozi b'okusasula ate biri bigenda kutabula babala mwezi mulala gw'obala walala. Tuli ffenna mu nnaku kiryoke kubanga Ithnain ye Mande, Khamis ye Thursday, naye mu njeru tetugigoberera. Wallahu a'lam. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sheikh Allah yagamba tu wa abuuza sabola kunsinza ddoboozi. Ani alina eddoboozi eddene eriringa eryange? Naam. Allah yagamba tu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sheikh bamalayika bamanya batya nti omwana Adamu agenda konoona muno mu nsi? Eddamu osome aya nga tulaba kapapula. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بارك الله فيك بارك فيك. kati akapapula ddo tunulako kaaki? Omusomesa wange yansomesa yali muzibe yasinga okunsomesa naŋŋamba bwe tunateeka mu mutwe totegananga nga tunateeka wano totegana biveeko sooka oddeyo otuule teeke wano. Yali muzibe naye nga gwekona ku kantu konna olabe omuliro olite era olaba bavuka bakuba essimu imaamu waliwo hadiisi bweti ne bweti n'agisoma naye omuwulira nti asoma kapapula n'omugamba bw'onomala ogikwata ng'onkubira bw'onomala ogikwata mu mutwe ng'okola ki kubanga bwe nkugamba ebiri ku kapapula era nga bwe tolina kapapula oba tobimanyi naye ekintu ekiri wano ate okitegeera nnyo. Wa idh qaala rabbuka lilmalaikati inni jaa'ilun fil ardi khalifa. Muto wange abuuza mutabani wange Allah bwe yamala okutegeeza abamalayika nti waliwo gwengenda oteeka ku nsi abeere eyo. Bwe bibuuza bamubuuza agenda kwonoona ayiwe omusaayi batiŋŋane. Bamalayika baakimanya batya nti Isirayiri, Amerika, Ukraine bakubagana ne Russia bantu bafa bomu baamanya batya ebyo? Baali bajja ku majini agatusookawo wana amajini ge gatusooka okuwangaalirawo negetta negatamiira obuseegu bukaba baali balina idea ku bitonde ebyatusookawo wano. Amajini ge gatusookawo emyaka bufukunya ge gabeera wano negakuba disco negagimala mu duniya neganywa omwenge negagumalayo negalwanagana entalo. Kati bamugamba nti n'oyo omusikire gw'otugamba gw'ogenda oteekayo era agenda kudda byeyo kuyiwa musaayi ayonoone. Baali balina idea nti buli ajja wano amujeemere yamutonda. Ye aya munnaffe gy'adaabuuza. Nja kusaba bannange ebibuuzo tunabitandikirawo enkya insha Allah. Akadde bakama bange ke baŋŋamba okukomako sawa 3 zeezo ez'ekiro naye nga ndi musiimu nnyo. Nze wano sikukakasa nti waliwo ansinga obusanyufu. Nze kasita ompa abasiraamu basomese ne bootampa mmere
obumaze kubanga i professional yange saba Allah tabarak wa taala agitukumiremu era mu abatutwalira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.